Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Balamusaako bassebo ne bannyabo, bassaalongo ne bannaalongo, abalangira n'abambejja, wamu n'abalongo battu mwenna yonna gye muli, era mbabuuzaako mwenna bannamukutu, yonna gye musinziira okuwuliriza n'okwagala okuyiga ku bujjajjammwe. Nti muli muti eyo mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Embeera yakanaayo kyani, naye ate era tulina okusigala nga tugikwasaganya. Olwaleero njagadde tutunuulire ensonga y'omuggo, amakulu g'omuggo, era na kiki omuntu ky'ayinza okukola ng'akikozesa omuggo. Kale nno ng'ensonga eno esinzidde ku mukyala omu eyafuna obubaka nga ayina gw'abufunira, ng'obubaka obwo bugamba nti omuntu oyo addire omuggo ogutudde mu buyinza obugumu abeeko gy'agutwala ewa nannyini gwo gye guteekeddwa okulaga. Ensonga eyo nsonga nkulu nnyo. Omuggo guba mugogozi gwa nsonga, gugogola amaka, gugogola emirimu, gugogola ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe ng'abantu. Kale nno kya makulu nnyo okubeera n'omuggo ng'oli mulonde, era ebiseera ebisinga omuggo ogukyasinze okuba omukulu ennyo mu bulamu bwaffe guba muggo ogukuweebwa kitaawo. Omuggo ogukuweebwa kitaawo ogwo gutambuliramu embeera y'obuzaale bwo bwonna. Ekyebuzibwa, omuggo guno omugogozi kye ki? Omuggo buyinza. Omuggo guba buyinza, era bwe bakugamba nti weetaagayo omuggo bwe guti, kiba kitegeeza nti weetaaga akabonero akalaga nti nannyini muggo ogwo y'akulembedde mu nsonga z'okugogola ensonga zo. Kale nno omuggo ne buba nga buyinza, era ebiseera ebisinga batuma emiggo egyo ne bagamba nti leeta omuggo bwe guti, amakulu nti leeta obuyinza obwa gundi obukutuddemu obuteeke awo. Kati okuggyako ng'obuyinza obwo bubadde bubi gy'oli, nga bubadde bubi gy'oli oba nga ggwe omuntu tosobola kutambula nabwo, ng'olina kubaako w'obuwummuza ate olwo ositule obuyinza obulala. Okugeza, oyinza okugambibwa nti leeta omuggo gwa Kabaka Wannema oguteeke wali. Kiba kitegeeza nti komyawo obuyinza obwo obwa Kabaka Wannema obubadde bukulemazalemaza okukulemesa buli kimu, obuwummuzaawo. Era bw'omala obuwummuzaawo ate olwo okwasibwa obuyinza obugenda okuba obulambulukufu mu nsonga. Kwegamba obuyinza bwozza embuga, bwebwo obuyinza bw'ogamba nti kati buno sikyabwetaaga kambuzeeyo eri nnyini bwo. Kale nno bajjajjaffe edda mu kutambuza ensonga zino baagendanga mu nsozi eyo ne bafuna obuyinza obw'enjawulo. N'agenda katugeze mu lusozi lwa Walusi ne bamutemera omuggo ne bagumukwasa ng'obuyinza obugenda okumuyambako okutuukiriza ensonga z'abajjajjaabe. Nga buli bw'akwata omuggo ogwo amaanyi gonna gasituka olw'okubanga oli eyagumuwa ayina abantu abo abamukkiririzaamu, ayina obuyinza. Kati bw'akwata omuggo ogwo n'asabirako n'ayogererako, bano bonna abamwetoolodde basinziira omwo olw'ekitiibwa kye bawa oli nannyini buyinza obwo, ne bamukolera ono muzzukulu we ky'aba ayagala. Y'ensonga lwaki bagamba nti omusajja yenna ow'ensonga tateekeddwa kubulwa muggo mu nnyumba.
amakulu nti tojja kubeera na buyinza nga toyina jjajja yenna gwe weesigamyeko. Gwe ng'omuntu tojja kusobola kugogola maka go gwe ng'omuntu, kubanga bingi ebigenda mu maaso mu maka omwo. Kyekikwetaagisa okuba nga ofuna obuyinza bwa bajjajjaabo okukuyambako okubeera nga otambuza amaka go. Ne kiba nti ne bw'wabaawo obuzibu ne bw'wabaawo ki, obimanya mangu, ebimu obimanya bimaze n'okuyita nga bo bajjajja baabirwanyisizza dda. Kale nno mu ngeri eyo osobola okugenda mu lusozi n'oweebwa omuggo nga bwe tugambye nti kati nga ogw'ewalusi katugeze bagukuwadde mu Bwandawula oguleese wakaawo, naye nga jjukira nti oleeta omuggo ogwo bagukutemedde ewalusi bakuwadde obuyinza ojja obeeko ensonga emu gy'otuukiriza. Katugeze nti oba bajjajjaabo tebakuwuliriza, okoze lubaale agaanye, n'ogenda ewalusi n'owaaba ensonga, kubanga nsuubira ekyo nakyo twakisomakokko, ekyokuba nti tusobola okuwawaabira lubaale. Bw'owawaabira lubaale ne bakuwa obuyinza okusinziira ku nnono n'entonekeza y'obutonzi bwo gy'otambuliramu, bujje bukuyambeko okubeera nga lubaale ono agenda kukuwuliriza. Singa lubaale atandika okukuwuliriza ne mutuuka ku kukkaanya, oba oteekeddwa okuzzaayo obuyinza obwo. Oba oteekeddwa okuzzaayo obuyinza obwo, era bw'omala okubuzzaayo n'owummuza olutabaalo n'obategeeza byonna nga bwe bitambudde, kisobola okutwalamu emyaka. Naye ng'oba olina okuddayo n'obannyonnyola buli kimu nga bwe kitambudde, olwo bo ne basalawo oba obuyinza buno obwali bwakuweebwa bubaddira oba osigala nabwo ng'omuntu. Kati bwe basalawo nti ogenda kusigala nabwo ng'omuntu, ate era omuggo ogwo bagukwatako ne babaako emikolo gye bagukolako okuwummuza obutabaazi, ate olwo basitule embeera ey'emirembe eteri ya butabaazi. Singa oba tokoze bw'otyo n'osigaza omuggo ogwo nga towummuzza lutabaalo olwo, weesanga ng'ate osigala mu mbeera ey'obutabaazi. Ne bagamba ti kale munnange yakola empewo ne zimugaggawaza ne zimuwa buli kimu, naye omusajja teyeebaka, asula akakaaluka ne bulamu bwe bwonna. Olw'ensonga abatabaazi tewabatwala kubazzaayo kubawummuza. Omuggo guno guzze gy'oli guzzenga buyinza, guzzenga buyinza. Obuyinza bujjiddeko abalina obuteeka mu nkola, bonna bajjidde mu muggo guno. Y'ensonga lwaki guba gwa mizizo, y'ensonga lwaki tomala gagutagalirako, era y'ensonga lwaki bw'owulira nti kati embeera eri waddewaddeko oteekeddwa okuddayo gye wajja omuggo ogwo n'obannyonnyola embeera nga bw'eri. Si kyokka bwe kiba kikwetaagisa okwebaza n'oweebaza n'owaayo ebitone ng'era omuntu eyeebaza bw'abeera. Kati bo ne balaba oba bakukyusizaamu ng'omutabaazi gwe baali baakuwa w'amaanyi nnyo, nga kati weetaaga atali mutabaazi nnyo, oyo anaakuwa emirembe, anaakusobozesa okuba nti osobola okwebakako ennaku 2-3 nga toyambaddeeko mu kifundi kwakyo, ate era n'obeera bulungi. Gye bali abantu, gye bali. Ng'abeera awo n'agamba kale nandyagadde ogenda okusuubula e Japan, naye sisobola kusula wabweru w'amaka gange okusukka ennaku 2, era bizinesi yokka gye nsobola okukola yaawa ne Nairobi, wensobola okugenda dakiika 45 ne nkomawo. Owulidde? Naye ng'ekyo kiva kuba nti abatabaazi b'ayina tebasobola kusukka nsalo. Kale nno mu mbeera eyo tuzzaayo obuyinza obwo. Kati okudda eri ono nannyini kirooto, oli bw'akuloosa ng'akugamba nti omuggo ogwo guzzeeyo eno bwe wati, oba mukwate omuggo bwe guti mugutwale mu kifo bwe kiti, kiba kitegeeza nti wakati wammwe gwe atwala omuggo n'oli gw'ogutwalira waliwo ebitaatambula bulungi.
kiba kitegeeza nti waliwo endagaano ezaamenyebwa ezitaatambula bulungi, nga kati obumu ku buzito obubamenya bwe bw'okuba nti endagaano ezo tezaatambula bulungi. Kati nga kitegeeza nti mulina okusooka mwetunulemu, mwebuuze ndagaano ki ezaaliwo, kubanga bw'okwata obuyinza obwo n'obuzzaayo, osobola okubuzzaayo ate nga mubwetaaga, nga bajjajjammwe okufuna emirembe baagifunira ku buyinza obwo, ng'ekyaleeta obuzibu mmwe butamanya, muggo gwaliwo, gwaliibwa enkuyege, gwabula, baasenguka ne baguleka mu nnyumba. Obulagajjavu obw'engeri ng'eyo ne kiba nti temwamanya nti oba omusambwa bwe guti gutuyinako obuyinza obwenkanidde bwe buti, n'olwekyo tulina ebbanja gye guli. Kati ng'essaawa eno bwe bakugamba nti zzaayo obuyinza obwo, osooka ne weebuuza okubuzzaayo obuzzaayo, naye in the first place lwaki bwajja, era bwe buba bwajja bwatuukiriza kye bwali bulina okutuukiriza. Kale bwe kiba nti bwatuukiriza, kiba kitegeeza bw'oba ozzaayo obuyinza obwo, ddayo ng'ogenze kwebaza, twala ebitone eby'okwebaza, amakula ag'okwebaza, bwe kiba kisoboka n'ekijjulo okifumbe, weebaza omusambwa ogwo ng'ozizaayo obuyinza, ate era ogusabe enkolagana okuba ng'esigalawo wakati wammwe nagwo. Naye bwe kiba nti obuyinza buddayo olw'obusungu, olw'okuba nti waliwo embeera ezimu ezitatambudde bulungi wakati wammwe, ate olwo mujja kwesanga nga mugenda kweggyako ekyo eky'omuwendo gye muli, nga muzzaayo obuyinza obwo ate musigalirewo, olwo ate mudde mu kaweefube wa kunoonya ani ayinza obbeeyimirira mu kaseera nga kano nga mutereeza ensonga zammwe. Kale ensonga eno eba yakwefumiitirizaako, eba yakukolera mikolo, si ensonga gy'okeera n'ogamba nti naloose ntwala omugga egindi n'ozuuka buze okusina ogukwata n'ogutwalayo. Yongera obuuze omanye bw'oba ozzaayo obuyinza okikola mu mutima mulungi oba okikola lwa busungu, ng'oli bw'anaakugamba mpeene byange n'abikunyakulako, kati ate gwe wano n'obyekwatira n'obyeddizaayo, kati ate n'osigalirawo, ng'ate obuyinza obwo bubadde bubatambuzza for generations nga temumanyi, ng'ekimu ku kireese obuzibu kwe kubeera nti temumanyi. Kati oli alaba nga mutambulira mu buyinza bwe, mutambulira mu maanyi ge, naye temumumanyi. Kiba kitegeeza musooke mugende mweyanjule gy'ali. Yeebeera first step, kweyanjula gy'ali. Mumutwalire ebyo bye batwala nga bagenza okweyanjula. Bwe mumala okweyanjula, olwo ate mumusabe abamanyise wa awali emiwaatwa mu nkolagana yammwe. Bwe biba nga bisobola okutereezebwa, bitereezebwe. Bw'agamba nti njagala mukomyewo obuyinza obwo, mbakyusizeemu, kubanga obuyinza bwe nabawa oba bwali bw'amaanyi nnyo, oba obuyinza bwe nabawa ku mulembe guno tebujja kukola, oba obuyinza obwo bwayitako, bwagala upgrading, kwegamba mu ngeri ng'eyo n'abaako by'asobola okubannyonnyola. Naye ng'egyo gyonna giba mikolo, tokeera bukeezi ku makya n'ogamba nti ogenda kwogera n'emisambwa ng'egyo egyasirika emyaka olukunkumuli, nga gisirise gyo tegyagala kumanya olw'ensobi ezaakolebwa bajjajjaffe. Kale bannange nno mbakuutira nti ebirooto bino mubifunemu amakulu, muleme kukola bukozi bintu olw'okuba nti mwabirabye mu birooto ne bijja bwe bityo. Kati oli ng'alabye omuggo guliko ennyukuta S, kiba kitegeeza nti obwo bwa Ssaalongo. Nannyini muggo ogwo yabaawo ensonga eyo, obuyinza obwo nga butudde mu bwa Ssaalongo. Kiba kitegeeza mu famire yammwe mwali temuzaala balongo.
n'abawa obulongo. Kati bw'abawa obulongo abawa obuyinza obwa Ssaalongo, kubanga ekikufuula Ssaalongo baba balongo. Mu bufunze yabawa oluzaalo olw'abalongo. Mu famire yammwe kati ekitamanyiddwa abalongo abo nga bamaze okuzaalibwa ki ekyaddako okukolebwa? Bw'aba agamba nti muzzeeyo obuyinza obwo, kiba kitegeeza nti waliwo ebitaatambula buki bulungi. Kale ensonga nze nga omuluŋŋamya musooka ne mugenda gy'ali ne mweyanjula era ne mulanya, kubanga ye aba amanya nti be bano bazzukulu booli eyampisa bw'ati ne bw'ati nga mukoledde bwenti ne bwenti. Kale kati obwetoowaze bwammwe, presentation yammwe yeereetera okuba nti ensonga zijja kutambula bulungi oba si bulungi. Owulidde? So bwe mumala okweyanjula ne mmusaba ne mmutegeeza ensonga ebateganya. So tokola bukozi. Oli bwakusanga ng'otambula ng'oyambadde engatto ng'oli mu bitoomi, oli mu buutusi, tasobola kugamba bugambi nti mpa buutusi ezo n'ozikwata n'ozikola ki? N'ozimuwa. Osobola okumwegayirira nti mukama wange nkwegayiridde tonzigyako buutusi zino kubanga saagala kulinnya mu bitoomi. Osobola okumugamba nti oba munnange kyetaagisa ki nsigale nga nyambadde buutusi zino, zinsomose ntuuke wali kale waakiri awalungiko. Kwegamba wabaawo kye bayita negotiations. So twegenda kugamba nti buli anaakugamba nti mpa kino ojja kufundikira ng'osigalidde awo nga toliiko mwasirizi, nga toliiko ayamba. Ate ng'essaawa eno si y'essaawa y'okusitula amaanyi amapya okutweyimirira ffe ng'abantu. Olw'ensonga ak'obuntu kagenze kaggweera ddala mu bantu. Omusambwa gunoonya bwe gukweyimirira nga mu butuufu tegulabawo, olw'ensonga obulimba bungi, okwemanya kungi, okukaaba kungi. Kwegamba embeera za njawulo nnyo ezitutambuliramu ng'abantu ezireetedde okuba nga bajjajjaffe tebakyatwesiga kimala okubeera nti bajja tweyimirira. Era babeerawo ne bagamba nti olaba ku mulembe guli awataali bino na biri bajjajja mwe baatukola bati. Olwo ate ku guno omulembe okuli abasawo abaaludde nga munyeera, ng'ebbanja olirya wano n'odda wali, n'olirya wano n'odda wali, ng'obeera otala butazi, tolina nsonga gy'oggusa. Kale nno kiteekeddwa okuba nga tussaamu ku magezi. Kale bannange mbaagaliza okubeera obulungi, ebintu ebyo mbirowoozeeko, kyensomesezzaako ekyo kintu kikulu nnyo era tekyapulayinga ku muggo gwokka, kyapulayinga ne ku birala bingi nnyo. Nga tonnabikola sooka olowoozeemu amakulu gaabyo nga tonnakola. So si gamba nti naloose bantumye ekidomola n'olwekyo nkwata ekidomola nkitwala embuga. Ebintu ebyo birimu amakulu agali deep. Kale tubaagaliza okubeera obulungi. N'abakawala abatumidde yali bizi ali mu bitabo asoma, akuume atakuumira mpeera weewaawo. Baako ky'obawa osobola okuwasa omukyalo oyo mu mpewo, ekintu ekisinga okuba ekirungi kubanga kigatta amaanyi gammwe ne kibaleetera okuba nga musituka n'amaanyi mu kyonna kye muba musazeewo okukola. Osobola okumutonera n'otonera bajjajjaabe n'omugulira gomesi ng'eyo. Banaye bwe ngamba okugula gomesi tekitegeeza nti genda ku mudaala bagambe eyo gomesi ya mmeka? 7 gimpe. No, abaami bw'oba ogulira omukyala gomesi kubaako ekikooyi, kubaako omudalizo, amapeesa, akagoye k'omunda, kubaako engatto n'akasawo. Eyo gye bayita gomesi. So olina okumanya mukyala we ayagala langi ki. Kugamba ebintu ebityo byoba omugulira omuleetera okusanyuka, asitule liri essanyu lye ery'omunda, alikulageko omanye nti bulijjo mu birungo munda ate mulimu ekirungo. Bwekityo bwe kibeera. Osobola okukola ekintu bwe kityo. Bw'oba tomuwasangako mu mpewo
naye nga musobola okwogera ku nsonga z'abajjajja, osobola omuwasa mu mpewo. Twagamba okuwasa omukyala mu mpewo tekyetaaga bingi, era twagamba nti bwe muba mumaze okweteekateeka nga mwagala okukikola, tukyogerako, tusobola okubalagirira buli kimu ne muba nga mukikwasaganya. Era bwe mubeera awo nga mulaba olwekyo kitambula bulungi mu maka gammwe naye nga temwewasa mu mpewo, think about it, consider it, kimanyi okwonoona emikisa gy'amaka gammwe ne muba nga ebintu tebitambula nga bwe mwandyagadde bikole ki bitambule. Banaye ensonga y'okuwasa mu mpewo nkulu naye nga teyeetaaga kintu kinene nnyo, so tusobola okubabuulira bwe mukikola ne muba nga ekyo mukiyitaayitamu awo ne mukituukiriza, endooli tawaka ne zivaawo. Naye nga akatambi ako nakasomesaako ak'okuwasa omukyala mu mpewo na buzibu ki obujja ewaka singa oba tumuwasizza mu mpewo. Nti wabaawo okusika omuguwa, bajjajja b'omukyala babeerawo basobola okwekandagga nga baprotestinga buli ekikolebwa ewaka, ekireetera okuba nga waliwo okuba nti ebintu bikandaaliranga mu bulamu bwammwe mu maka gammwe. So wayinza okubaawo embeera ey'okunafuya omusajja, okubeera nti authority na buli kimu bikyekingibwa ng'ate embeera eno esitula omukyala. So ekintu ky'okuwasa abakyala mu mpewo mukirowoozeeko era mukikole mukituukirize, ate mulabe obulamu bwe bunaabeera after that. Yes, tubagala nnyo era tubasabira mirembe, akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.